oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Nawulidde nti n'omukenkufu tamala emirundi ne bamufulumiza. Bana abasajja enziba gye babbyemu eggwanga. Bannayuganda bwe mulimanya enziba abasajja bano gye babbyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku streets za Kampala. These vampires have successfully looted this country. For the last 34 years, there's nothing tangible they can show apart from looting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emivuno ne banfulumya ku radio wana akabuuzi. Mujjukira? Netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Najikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompulya. Naffe ne batu nange ne banfulumya. Kuba nayogera ku Gabbi. Era mugana nkaliisa nandaga nti wali abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gwe sogerako okujjako Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Ne nfuluma kati ne mulundi bamufulumizza. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana Gabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising mwenna bannayuganda mwimuke. Kino kakibabuulire. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba, lwa Bobi Wine, lwa Tamale Mirundi, lwa Dr. Kizza Besigye, lwa Mao mbasekeredde. Mbasekeredde. Gana Gabbi. Mwesinga mumanyi abasajja be babbye eggwanga lino. Bano abajjanga abanunuzi beenunula babbye eggwanga beyond repair. Eddagala lirimu. Temulowoozaayo mu akalulu kagenda kununula Uganda muveeyo twerwaneko. It's now or never. Muganda nge Lukwago y'Abaganda bajooga. Abasajja bajooga bano. Teka nkubulire. Babbye buli sente yali mu ggwanga bwe. Nkedde kumacha nva ku working out. That's what I do first thing in the morning. Mba ninga off stress y'abana babbi. Mugamba mutya mbu temwagala kusasula Badblack. Mba buli muntu yali volunteer. Stupidness of the highest level. Volunteer waki? Mu Uganda projects ezimwe zifunye sente zifunye funding ye COVID-19. Sente zo muziteekawo. Musasule omukazi sente ze. And to me, teri muntu akunze bannayuganda. Naddala banne bamalaaya nga Badblack. Ne muvayo ne mugamba she was a volunteer. Kuki nga volunteer lingira kuki? Mumuwe sente ze. Mwabali mu project za COVID-19 tumanyi what you own. Hotelu za musuza abantu. Ezimu hoteli muzisasula nga temulira mulwadde asulamu. Tubimanyi. Mwemuloza situtegeera. Kati ng'ekirala kino. Ekya Yusufu Baliluno. Omwana oyo yakoledde CBS I think for the last 20 years. 2005 na organizinga Villa Maria Youth Cup. Jeno Salimu Sale yali omugenyi omukulu. Jose Chameleon yali performing guest. Omuntu yali reporting emizannyo egyo from day one up to the end it was Yusufu Baliluno of Uganda. Era namujjanga ku CBS nga ngenda naye Masaka. Mugamba omuntu atabakoleranga. Sebo Katikkiro wa Buganda gwosiba ogamba mbuno obwerufu. Obwerufu buliwa nga Baliluno tasasulwa. Omusajja mu mbeera gye mulaba gyalimu. Bwerufu ki bwe mwogerako? Bwe tuvayo ne tubyogerako ne mugamba mu Gashumba alumbye Obuganda. No! No, bwe nabyogerako ne mugamba nti numbye Obuganda. No! Tebabalimba. Nze ndi very calculative nga njogera. Very calculative. Who doesn't know? Ani atamanyi Baliluno of Uganda ti mukozi wa CBS? Ani atakimanyi? Akasajja mu mbeera gye kalimu kolaajana. Temusobola kawa sente zaako. Mweyita beerufu. Bwe tubyogerako Gashumba atulumbye. Nze nga nkyali mulamu. Omuntu yenna anyigiriza abantu in any form. Tujja kukyogera kate ekitabo ekitukuvu Quran kyo kyenkyagala kigamba nti ekintu bwato kyagala kyogereko. Bwe kiba kikulemye okwogera kirwanyise. Bwe kikulema okulwanyisa kikolimire. Do something mwe bannayuganda mubeereko kye mukola. Nze radio bazingobako ne TV. Ne Tamale Mirundi ne bamufulumiza. Muganda wa Kasire Gwanga yafa. Ani agenda obogerera? Kiri deliberate betaga a stupid docile society sirise. Mukozese every tool gye muyina okwerwanako. Eno Uganda gye tulwanirira si ya Besigye, si ya Bobi Wine, si ya Mao, si ya muntu, si ya Mirundi, si ya ngufena yaffe. Ngenda kola lives nyingi I think
this week. Bintu bingi bembadde ndaba nenga ndi terribly busy. Badblack yakolera bwerere kuki mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo mugeza amagulu gonna mugeza obubina mulinganga enjovu olwa sente ze mufunye mwalina ki before 1986 mwalina ki mwali baavu balunkusi abawedde emirimu mwalina ki mutulage kye mwalina before 1986 temwagenda mu nsiko kununula gwanga mwagenda kubba era mulibbye barakana shuwa buli muntu aparticipate ze mukubbe gwanga lino mujja kisasulira one day. We cannot allow this country to be administered by a few vampires who run in this country now. Mubye everyone, mubye mu URA, mubye mu UNRA, mubye mu Ministry of Finance, mubye mu KCCA, mubye mu Civil Aviation. Buli wa mu babubi temwina kyamukolera abantu. Emyaka 3 mwena mu buyinza. Government ekyagulira abantu mu radio mu kyalo. Nga bakitaffe 1970s bavanga Masaka ne bajje Kampala ne bagula a brand new car bakitaffe 34 years mu Uganda 34 years bumugulira abantu mask ya siringi 10,000 bwebanga society tesobola kwegulira mask ya siringi 10,000 then there is a leadership crisis. Mwavuwaza abantu to the extent mubawo obuwunga lwaki mumpa obuwunga lwaki mumusalawo kyendya mwe tuli basiru fenna 34 years gavu abantu tebasobola kwebeezaawo n'ogamba nti okuza abantu Yesu agenda kudda ku nsi mukyalimba abantu mubagulira enkumbi zine z'omugongo 34 years in power 21st century abantu bakyalimisa obukumbi ate kamba bulire tewakyali muntu alina monopoly ku bantu teri radio TV station owning abantu bawuliza program nze sina show nemu gye ndimu ku radio TV nenyina abantu abawera million following ate kino kakibabuliyemu abanyonyonsa abakozesa radio ne TV otuonoona lulimu alina monopoly nga UBC bwe batayogedde kintu teri akimanya New Vision bwe batewandise muntu teri akimanya kati buli muntu nsinzira wano wendi nenkasuka ensi yonna neewulira Pachiri tewakyayinamu tekyalimbu CBS bwe batempadde program ennaku ezo yamala wiiki 3 ngekunga abantu kunkolako obulabe nakunsosola honestly radio station inomala 3 weeks mukunga abantu bankoleko obulabe naye twali tubalinze era tukyabalinze baba mujje tukyabalinze twali tubalinze nga Christmas tubalinze nga abaddu ba Allah be balumba yidi it's unbelievable. Eho radio station ne mukunga abantu bambule bankoleki nsula ku mizigo gyabwe buli kyennyina ekyapa kyakyo buli kyennyina kitange tyazikibwa ku ttaka lya Miseni yazikibwa ku ttaka lye mumbole munkoleki dirwe mundaba mu meeting zebika dirwe muzindabamu eneddira nte ye Rwanda ezire z'amayembe si buno butubukala majjo obuyembe bombi Sebo Katikiro wa Buganda wayingira office ng'ogamba obwerufu sorting ensonga ya Baliluno. This is unbelievable. A poor man by like Baliluno nadda ku TV ku social media okulajana mutuswaziza nnyo tamale mirundi kino kikugamba bokukirizo signing ebyo biwandiiko mbu ono tomwogerako no bagenda kugoba ne ku radio joli no tomwogerako kyavaddi nze bompita ku radio omuntu gwe siteeka mu kamwaka nga abeera Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi teri mulala ekyo kankibabulire nenyi n'ekintu kyembategekera nyina ekintu kyembategekera mwenna bafans bange nyina ekintu kyembategekera social media ennaku ezo lwe bannumba nabaddiza fire ensi yonna neewulira ku page yange you attack me I attack you, you love me I love you, simple, there is no middle line. Buy me ice cream I buy ice cream, give me flowers I give you flowers, cut my back I cut your face, period. Fe tuli bajju ekyo tikirisa bwe debate name aba Minister of Health Dr. Change Dr. Diana Muganda nge Kabanda nakulabye ng'ogamba mbu yali volunteer nga volunteeringa ku Badblack mumulisa abaana be
sente zitamanyiddwa bulungi zifuniddwa mu COVID-19 pay her. Badblack successfully yakola akalango akalungi ennyo kembadde ndaba buli wendaga oŋŋamba otya mbu yali volunteer kuki mwe munyina abaana ffe situlina baana mwe mwagala okulya ennyama ffe tulya entula ffe tulina ko matadde oba mwenga mwina sola mwina amasannyalaze mwina buli kintu mutenkudde bannayuganda njagala mbabuulire but I can assure you buli muntu yeetabye mu kubba eggwanga lino tumumanyi mubbye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubbye eggwanga lino buli lusozi lwonna muluzimbyeko mwe mukola ki President Yoweri Museveni simple kola ekintu kiri bwe kiti oyalaga bigano gonoga yole gonoga maleyo kintu kiri kimu gamba nti buli muntu ayina ekizimbe ekisuba milioni 5 akubula ejiya sente olikola embwa zino bwe zifuluma mu office nga zidduka emisinde simple president kyobokola mwe bantu mwe abandaba oba oli wa FDC oba oli wa People Power oba oli wa DP oba oli wa NT oba nawe oli wa NRM kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye boonoonye for the last 34 years. They still with impunity. Baba buli wamu buli awali sente be baliwo. Okitege kati faba byogerako nga bagoba tokkizibwa kulinya ku radio tokkizibwa kubera ku TV. Kati omuzungu yatukolera social media. Ate ne bwona atutta bajja kuwolera eggwanga ekyo kanki babulire. Obwo bumundu bwe mutambula nabo mu bumotoka obwo n'obwo bugombe matuya n'enseka n'okuseka. Mubbye eggwanga abaali abaddugavu kati mweli weeru muyina obubina mulinga ng'enjovu n'ebitumbo by'enka n'emigugo. Successful mulibbi. Nemu temukabira mirundi nti yavudde ku radio mwekabire kubanga it's Frank Gashumba. Kasiri eggwanga yafudde tamale mirundi Sheikh Muzaata ababadde basigaddewo aboogera ebinyigiriza abantu n'omulala basajja mivule bebadde basigaddewo aboogera ebinyigiriza abantu abasigadde ya bootlickers. Ate kye bakoze successful kwe kufuula radio zonna nga zaba comedians. You can no longer get a TV or a radio station imoteka owulirize buli TV buli radio eriko comedian nsi yawo abantu gye bafudde babadiikuula. Ngenda kukola Facebook lives nyingi this week ensonga ya Baliluno ensonga ya Badblack omwesenteze esingle mother yabagambye alina abaana 2 yakolera bwerere. Ale morning workout wewedde kangene enkola ebirala. But I can tell you we are not giving up in this country. Nedda basajja mmwe mutujoze nnyo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mutujoze nnyo. 34 years in power. Government yegenda okugulira abantu radio. Government mwe bagulire TV. Government bagulira masika. Kitegeeza mwina society gye mutempowalinze when you empower a society it empowers itself. Mbabuuziza bakitaffe in 1970s 1960s kitange yavange e Masaka najje e Kampala nagule a brand new car kubanga then government says ali was empowering anga abantu kati mweza mu mulimo guli gumu to disempower people. When you disempower people you manage them. When you manage them bafuka tibachaina moral. That's the Uganda I see. Katikiro wa Buganda sibu yingira mu nsonga za Baliluno of Uganda asasubwe sente ze emitwalo 10. Jesus. Omusajja yenna alajana ayagala kuyambibwa. Basajja mmwe muli bamulaba ki bannange? Muli bamulaba ki? N'abanako ne mubabba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV